Omuyimbi Lema Namakula munnange yatuuse dda esayidi eno era nga wali munnange akatambi akabadde kagettinga viral esayidi eno ng'ali n'omukulu munnange ate amuza bbaawe munnange esayidi eno. Lengera ate munnange ekiri eno esayidi emitala w'amayanja n'omukyala munnange ate omuyimbi muyite Irene Ntale naye kyeyekola kikabuka munnange ate esayidi eno. Bampita Jaminat era nga nsinzira ku Jaminat Yugi ngenda kubeera nga ntandika wali ngenda kusaba onzikirize nsooke ntandikekokko n'omukyala Lema Namakula munnange esayidi eno. Lema Namakula wali nga sinaba kubeera nga nkuwa katambi kano ngenda kakuzannyira okuva we katandika paka gye kakoma esayidi eno wali nga engeri gye babadde beekola ebintu munnange ate esayidi eno mu katambi era nga omukyala Lema Namakula munnange yatuuse dda era nga ensi gyasookeddemu munnange ate okutuukamu Denmark era nga bw'olaba ekifaananyi ekyo yabadde yatuuse dda. Mwana muwala ono alina show gyagenda okubeera nga alaninga ate munnange ate Denmark. Ate wanaava e Denmark ate adde munnange ate wali e Germany kw'ossa ate e Sweden e Netherlands mu Europe nayo alinayo show muganda wange era nga bw'ogezaako okulaba n'ebyo ebifaananyi ebibadde bitwedinga ate wali munnange ate ku mukutu ogwa Instagram era nga bw'ogezaako okulaba. Kati era ku sayidi y'emu n'akatambi ako munnange wali babadde kigenda nti nno nkutegeezezza wali mu kusooka nti yatuukidde munnange ate wali mu Denmark era nga gy'abadde ne bbaawe wali nga balina munnange akafo akalungi mwe babadde just babadde ba havinga fun munnange nga batuddemuko esayidi eno era nga bw'olengera mu katambi awo. Bwe kityo nno munnange ate bwe kitambudde era nga akatambi ako katredinze nnyo ate wali munnange ate ku mukutu ogwa Instagram kw'ossa n'ebyo ebifaananyi era nga w'obirabye munnange omukyala Lema Namakula. Nja kubanga nkuwa update yonna enaafayo munnange ate esayidi eyo. Kati kankugyeko ate nkutegeezeeko nti nno omukyala era ku sayidi y'emu munnange Irene Ntale naye abadde eno munnange wabula naye nno ensi naye nno azitambudde munnange kubanga yabaddeko ko wali e Netherlands kati essaawa yakakati ali munnange ate mu Nigeria era nga alinayo show munnange ate gy'agenda okubeera nga alaninga ate esayidi eno omukyala Irene Ntale. Era nga bw'olengera ebifaananyi ebyo ebibadde bitwedinga wali ku mukutu munnange ate ogwa Instagram atutegeezezza wali munnange abawagizi be wali abadde munnange abaagaliza munnange ate Easter ennungi era nga bw'olengera munnange ate mu post eyo gy'abadde ataddeyoko wali ku mukutu ogwa Instagram. Nako akatambi nako kabadde kagettinga viral wali omukyala munnange ate Irene Ntale. Ebifaananyi by'obiraba munnange ate nga wakyusaamu eno nga weekubisamu munnange ate selfie abadde just havingako just time nga munnange wona shiringamu munnange ate esayidi eno era nga bw'ogezaako okulaba ebifaananyi ebyo omukyala munnange ate Irene Ntale era nga bwe nti naye bwe mukyekinzeeko esayidi eno ngenda kubeera nga nkomawo ate nga nkuwa updates endala kakasa nti nno video gimpera like kw'ossa ate n'okusubscribinga bw'obeera nga tonnaba. Ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo katono nnyo bwe nti.